nga bw'eri enkola yaffe wano ku Deuta TV tukole mu kanyomero kaffe akalambula Uganda tukuleetera ebyenjawulo ebikwewuunyisa wamma naawe n'osigala kunyeenya mutwe na kutendereza mutonzi engeri gye yatondamu ensi eno. Mukama wange amafuta yagampadde mu bungi nange seesisiikirizza ne neesuula mu ddene n'enjolekera mu buvanjuba bwa Uganda mu disitulikiti y'e Kapchorwa okukusaggulira ebiri mu nsi eno by'otamanyi. Sijja mu kudda mu kweyogeza ng'olwanobako kye mmanyi naawe olindiridde. Kale katulambule. Amazzi ago g'olengera waggulu gye gawanattuka ne gayiika ku jjinja, awo nno ne galyoka gakulukuta ziri mita 75 okuva waggulu eyo. Bo abalambuzi be tusanzeeyo babadde bageeyagaliramu nga n'ebyokudda ewaka babyerabidde. Ekyewuunyisa ku mazzi gano waggulu gye gawanattuka gabeera matono, olwakibuyaga agakubira mu bbanga n'agabuzaabuza, naye wano ku mayinja kwe gayiika galyoke gakulukute w'okakasiza obungi n'amaanyi gaago. Amazzi gano tegakoma awo we gakulukutira w'olaba, naye gatambulira wansi eyo mu njazi mita 2000, awo nno ne galyoka gakola ebiyiriro ekitundu ekyokubiri n'omugga oguyitibwa Sipi River. The ladder will connect to the second falls. From the second waterfall, you will be able to go behind to the man-made cave, and the falls will be in front of us. Sipi Falls aliko ebitundu bisatu era wano we tuli kye kitundu kye ekisooka, era olunaku bafuna abalambuzi abali mu 8 n'okweyongerayo. Kati bo abamu ku balambuzi be tusanzeeyo baliko bye batubuulidde. Leero tuli wano ku Sipi Falls omulala tuze kulambula Kapchorwa era tubadde tulambula Uganda yonna twamaze Karamoja ne tugende walala kati tuze ku Sipi Falls. Ey'amazzi gye gava waggulu ne gajja wansi kwe gambulabira ddala falls zennyininyini. Falls gye gakozesa olabira ddala amazzi nga gali nakyo. Ebiyiriro bya Sipi Falls bisangibwa mu kkuumiro ly'ebisolo ku lusozi Masaaba oba luyite Mountain Elgon mu lufuutifuuti nga luli ku nsalo eyawula Uganda ne Kenya. Ekyewuunyisa ku lusozi luno ekitundu kyalwo ekimu kiri mu Uganda ate ekirala kiri mu Kenya. Engeri ebiyiriro bino gye bisangibwa ku lusozi, abalambuzi bakwasibwa emiggo egibayambako mu kulwambuka. Omulabi waffe omulungi ky'otasaanye kwerabira gwe yandyetaaze okugendayo, sookera ku minisitule y'ebyobulambuzi ku Lwenzori Tower wano mu Kampala. Awo nno be banaakukwasaganya ne bakutuusa ku Sipi Falls. Ebyensula ku kifo kino okulya n'okunywa eriggwa omulambuzi weebiri nnyo era bikulindiridde. Lindirira mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku Lwomukaaga olujja olaba amazzi gano bwe gatambulira wansi mu njazi ate ne gakola ebiyiriro ebyokubiri. Lambula Uganda, nange Kiyingi Moses wano ku Deuta TV tukole.